next week nga 13 kati ekiseera kino okutuuka paka ku Lwomukaaga waliwo ebirala ebigenda okubaawo engeri gyegenda okujjamu nga yono tujja kuba tubabuulira naye nga ku Lwokusatu okusaba kigenda okubaawo ku All Saint yono sawa 4 au 5 yono kusawa 8 tugende ku Parliament omulambo bajja kitwala ku Parliament kusawa 8 ku Lwokusatu yono wiiki ejja. Olwaleero waliwo nteekateeka ki okuyita mu lunaku? Olwaleero nga engeri gye tulina nti abantu bangi bakyajja programu zonna ndowooza leero olweggulo lwe tujja kusinga nti no tufuna ebirala. Mwenga famire bani abaliwo wano kuba kakati jukira eriyo abali eriyo famire ziringa 2 naye nga ate eriyo saawa zino abalala bali wano n'abalala bali mu kyalo okusinga abali mu kyalo bangi n'okusinga ffe abali eno naye nga weeyimiridde yono tuli buli wamu abeeri n'abeeno. Maama yabadde afunyemuuko yabadde puleesa kati yateredde? Maama tumuteeke mu kusaba atereddemu ko katono naye twongera okumuteeka mu saala. Nga naatera okkuta baani betusuubira olwaleero okujjako wano okubalambulako? Ag'amazima sisobola okubuulira baani abagenda okujja kubanga kijja kusinzira ku ani ajjidde waka. Kagenda okusemberayo ddala. Muzeeyi abadde muntu w'abantu wano ku kyalo, mwenga abasigaddewo kino munaakikuuma mutya? Because buli gwoyogera naye agamba muzeeyi abadde atuyamba, abadde akola kino, kyabadde akola kino. Kyakusoomooza gye muli? Mu kusooka nga ffe abaana muzeeyi tumuyimire, we are proud of him. He has been the best father we can ever have. Buli omu alina olukisa okwogera kiki kyayagala okwogera naye nga kyogere nga it is based on facts and truth. That's the only thing I can say. Kubanga wotandika okwogera ebirala nga tebikwatagana ne ebiriwo si kirungi. Katumusiime ku byakoze sinti we give a bad image. Mwenga abaana ogambye you mubadde proud of him, byanjawulo ki byabakoledde? A lot that we cannot even discuss here. But just know when you have that pride as a kid, then you know the magnitude at which omuzadde akutaddemu. Ka programu ka leero mu lunaku kali katya ke tuba tusembayo nako? Waliwo abantu betusuubira aba mu gavumenti n'abalala n'abantu abeewano nga weeyimiridde essaawa eno gye tubalinze. Kalisebo ffe tukyaliwo tujja kubanga essaawa yonna tukunoonyaako tubeere nga tugenda mu maaso ojja tuwa updates. Ndowooza kankuleko ogende. Tulaba wano ebyokwerinda birungi nnyo binywezeddwa era n'abasirikale baleese embwa zaabwe okucekinga okukakasa nti ddala security weeri si kumala gajja nti oyingira buyingizi nga bw'oyagala. Oli naagezaako okuneebalama jangu nkulabe ng'otulaga embwa ng'ekebera.
kaka tugirabe enga webali balesembwa okebera nti tewaliwo kintu kyonna olw'abantu abangi abagenda okubanga bajja tugenda kuzayoko mu studios naye nga ekyenca kikyagenda mu maaso aweera tujja kubanga twongera okubawa ebirala kubanga ffe wano tukyasiisiddewo tukyakkalidde bulungi Zetera Kaya Jona Mitala yali ku kamera katuddeyo ate eri Siraaje ne Dora Tera alichanja ebyokwerinda binywezeddwa kyekigiramu kintawanyamu katono ndi naye bwana Grace Bikumbi ono musawo ayambako abatawanyiziddwa mu mitwe okubazza engulu n'okubabuulirira n'otubuulira ensonga eziyinza okuvaako ekintu okutabuka omuntu nga gyatabuka bwana Grace ekintabulamu katono ku byokwerinda okunywezebwa oluusi nga enjaga emaze okugwawo muntu waba bamaze okuba amasasi ne banyweza ebyokwerinda oluusi ku mulambo ne babinyweza nnyo ne babagaana okugjawo ekyo kyoluusi ngamba ekyo tukolamu bubi mu katono tetunyweza nnyo ng'ate kimaze oba tulina kunyweza before embeera netamu nendo zabatereereza banajja baleme kufuna buzibu bonna embwezi okulawuna bwana Bikumbi ntera nnyo okukuleeta ate mu biseera ebizibumu nesikuleeta oluusi mu biseera nga kyetaaga kutangira ekintu kyabadde olunaku lwajjo omusirikale oyo yakubye amasasi gwe tugendako direct Sabiiti yamaze okukuba amasasi n'afuluma geeti n'agamba sina buzibu na muntu wa bulijjo naye kiteekwakwalira bikoze n'omutwe tegutegeera sina buzibu na muntu wa bulijjo ng'akuba amasasi mu ttaka nga bagakuba waggulu sina buzibu na muntu wa bulijjo sina buzibu ng'akuba amasasi wansi ku ttaka bagakuba ne waggulu sina n'ajjako magazini n'agisuula eri n'agenda musana nga mufulumye musaa kusobya ku muntu wa bulijjo naye kuba ekyasi n'akolaki twaga tubuulira ensonga ki eziyinza okulabika ng'omuntu omulaba anaatera okukola ekibi oba anaatera okutabuka omutwe mufa aba bulijjo abatuliriza era nga bwana Siraaje wagambye nze ndi musawo abampita Grace Bikumbi nga mbudaabuda abantu abalina obuzibu ku mutwe n'abakozesa ebiragalalagala okuva mu ddwaliro ekkulu ery'Ebitabika hospital era nga bwogambye nti omusirikale ono yabadde alajjana tujja kuyita okulajjana sirina buzibu ku muntu wa bulijjo sirina buzibu nga bwakuba amasasi mu ttaka bwakuba amasasi waggulu tetulina kyamaanyi gamba nti oba maybe yabadde ne mental problem nti oba yabadde assessed ekyo kyali badde kituyamba singa abadde mulamu ng'abeera assessed naye kiva ku ki nti embeera eno oli waabeera ne capacity gamba sirina kizibu kwono nze sirina buzibu naawe n'okuba omuntu ate naawe n'ogenda ne wejjawo okwejjawo okwo ye yakomitinze suicide actually nti yejje mu bulamu bw'ensi yamaze okuba omulala naye ne yejja mu bulamu bw'ensi nti mu lulimi olusawo tubeera ne homicide ne suicide omuntu ono sometimes abantu babeera n'embeera gye bayitamu sirina muntu wa bulijjo gwekoze sirina ng'abantu abayitako so yabaddemu I think akantu akategeera nti sobola kukosa muntu wa bulijjo naye lwaki maybe mu kulowooza kwange wabaddewo embeera omusirikale ono gy'abadde ayitamu nga si ya bulijjo maybe embeera omanyi era twebala balina okunyonyereza waka wabadde watya abadde atya okuva emabega eno abadde ayita mu ki abadde afuna salalize bulungi abadde nga oba oliawo n'ekirala nti omuntu mu okufuna obuvumu bwe butyo sometimes tekibira kyangu mwami Siraaje tetujja kiteeka ku kintu kimu naye sometimes beeramu n'abantu okuba nti abaira ne byakozesezzaako oba abadde ne loans abadde n'amabanja naye n'ekirala nti n'okufuna obuvumu obwo olumu omuntu abeera nti sometimes alina aba byakozesezzaako amaze kuteekamu oba biragalalagala bwe bityo then n'afuna obuvumu n'akola ekintu kyayagala okukola okulaba nti ajjawo mukama we n'okwejjawo mu bulamu bw'ensi. Musabe kumbi ntegeera nti omuntu kati alina kyakyusa kuba kiyinza okuba tulengerera wa minisita naye ng'abantu bangi tubalinaanyaawo ntegeera nti omuntu kati bubona ekyo biyinza okuba nti omuntu ono alabika atandise okuvaako. Okutegeera ddala nti omuntu alina obuzibu omukusokera ddala ali eyo ampuliriza nti okufuna obuzibu oba bulwadde bw'omutwe oba okufuna obukyankala kiteetagisa nti omuntu alina okubeera nti atabuse omutwe. Atulina embeera omuntu gy'asooka okuyitamu tugiyita stress.
stress kintu kyamaanyi stress nti okwenyamira okwenyamira tekitegeeza nti omuntu atabusa omutwe naye omuntu afunye ebimukyankalanya psychologically psychologically kitegeeza nti omuntu afunye emotions afunye embeera gyayitamu nga ekaluba embeera muyisa bubi embeera yakupambana bakuyita kupambana yakutoba talina kyaza eri omumwa abaana waka tebalina byakulya omukyala oba oli awo nawulidde abamu bagamba omukyala ali buto kwegamba nga embeera emukutteko abamu abeerawo nga so otegeera nti omuntu ono afunye atandise okuvaako takyaliye abamu atandika okubeera nga ne bw'oyogera naye takuwa nnyo budde addamu olaba nti mukwano gwo yes naye bw'omutunuulira takuwa nnyo budde n'ekirala nti ayogera nga talina maanyi tafaayo naye nga ekimuli mu mutima kinene nnyo ekirala nti abamu bamanyi okukola isolation neyeyawula mu banne nti oba oliawo kati bano babadde basirikale bangi naye n'omusirikale n'avaayo neyeyawula yekka so okitegeera otya nti omuntu ono atandika okweyawula yekka atandika okubeera isolated nti abeera mu bufoofofo yekka ng'afuna okwenyamira okw'amaanyi ekirala afuna okubeera nti ayogera ebigambo ebimalamu amaanyi nze ensi entamye mpulira kino kiwakanya si kuwakanya zisach naye okubeera nti nga bwolaba nti abantu babadde boogera musirikale babadde agamba nze maze ebbanga bwe riti kino kiri bwe kiti nze mpulira sikyasobola kino bwe kiti literally omuntu abeera nti afuna okubeera n'ebigambo byayogera nga naye tulina obyekengera nti nze mpulira njagala n'ekyaye ensi entamye ayumbayumba becoming agitated nti kantu katono nnyo kamujjako afuna obusungu obw'ekitalo kati magino ono abeera trained soldier abamu abeera nti ali trained so kyangu nnyo okuba nti bw'akyankalana n'avaako akola kyonna yatuyambye byambi n'atakuba bantu exactly era yayambye nnyo okuba magazine ezavudde yabadde akuba abantu nga 10 n'abamalawo naye n'agakuba mu bbanga naye n'agenda n'akomitinga suicide so in most cases tulina okubuuliriza kiki tulina okwogera n'abakozi baffe sometimes nti oli otya kiki embeera ki gy'oli kuyitamu ebiro bino ekunyize nnyo omuntu bw'oyogera naye nga tosolovinze ekintu kye kiyinza okumukkakkanya sebo okwogera n'omuntu kintu kirungi nnyo nti buli bw'oyogera n'omuntu ono naye alaba nti omufaako bw'obeera n'omuntu wakaawo omwami n'omukyala nga mukyankalanye n'otayogera naye nula kiki ekimulimu naye nga bwe nagamba nti tetumanyi exactly ku byabaddewo jjo tetumanyi ki kuba omwami ono eyesse private teyabadde assessed by professionals nekirala nti abantu bagesinga bugesinze exactly naye ku kyabaddewo nga nze omusawo eyakola psychology literally omwami ono alina ekintu ekyabadde nga possibly kimutawaanya okumala ebbanga it may not be kiyinza okuba nga tekirelatinze ku minister naye nga maybe just afuna obusungu n'agamba kale kankikole ekijja kijje so ekintu nga kyakwenyamira musabikumbi mpozi nga tuvuddeyo eyo tutunulire ku mbeera eza bulijjo wakati nti tulabye mukulu Saabiti eyakoze ekyo naye ensi yonna abantu abasinga bennyamivu kuba tuyinza gaa nti buli mwennyamivu twogere naye nga bw'ogambye tuyinza okwogera n'abantu n'olulimi naawe nalabako oli akolanga ggwe yayogera n'abennyamivu naye n'amaliriza nga ate yennyamidde nga yagudde eddalu kubanga yawuliriza ebintu bingi nawuliriza ebyo nawuliriza ne byetabula mu mutwe ye n'agwa eddalu mukyala ali ate ne batandika muyamba abantu ebintu bingi ebiyinza okubaawo kakati era nga bw'ogambye nti oyogera naye otya gwe toli musawo mutendeke naye kiri nti bw'olaba omuntu ono ng'alina embeera gy'atandise okubeera nti alaga ekisookera ddala nti
bw'olaba omuntu atandise okubeera nti yejja mu banne kimu kwejja mu banne kimu atandise okubeera nti takyayagala kulya mmere obutalya takyebaka omubuuza takyalina tulo tuganye alina ebirowoozo bingi then atandise okwogera ebigambo ebimalamu amaanyi nze mpulira ensi njagala gikomya ensi entamye buli kimu tekikyatambula buli bwolaba omuntu bw'ati kyenno gamba nti toyogera naye bwogeza research naye gezaako okulaba nti nga ggwe muntu wa bulijjo ogezaako okuwabula omuntu ono okukyusa mu mbeera ze z'abeeramu yesebo nekirala nti ogezeeko okulaba nti omuntu ono aba alaze embeera bwe ziti olina omusawo gw'omulinkinzeeko omuwadde ku magezi okubeera nti ozuula kiki exactly ekiri muleetera ekintu bwe kityo kakati omusawo bikuminya akubulya kino olino yagenda wa musawo ng'agenze kuzaala mu ddwaliro mwennyini omusawo n'amuwa bbiiru tuba tozisasula alekayo kakati gwe oŋŋamba nti omuntu aba atabuse genda wa musawo naye oli atabukidde wa musawo omusawo yasabye sente gundi kakunizo kalya omusawo yasabye sente nyingi azisabye bawuno bona kakati kiki n'omwana asaze omulekayo n'omukyala n'omusawo kati agende wani olwo anti mu bantu bano tulina abantu ab'enjawulo nti tulina abantu abalina anga nti oli afuna obusungu immediately naye kati ono ogamba nti atabukiddewo omusawo kyo kituufu nti si buli musawo yasoma ebyomento ebyobulwadde okubudaabuda abantu b'obulwadde b'omutwe si buli musawo so basically abasawo buli musawo asoma bintu bye yasoma kuzaalisa nze nasoma busawo bwa mutwe nakubudaabuda abalwadde ba mitwe n'abakozesa ebiragalalagala so kiri nti gwe omusawo buvunaanyizibwa bukutegeera katono maybe no calming down notereza musawo nga tumaliriza ddala tuwe caution ku biragalalagala kubanga patire ebiragalalagala bikoze kinene nebyetunywa kyo kituufu nti bisale bisinga ebiragalalagala bikoze kinene nnyo okulaba nti bireetera abantu okufuna okukyankalana nti abavubuka bangi olaba nti n'okwejja mu bulamu bw'ensi nti abantu abakozesa ebiragalalagala abasinga era bafunye obuvumu okwejja mu bulamu bw'ensi bw'ogenda mu bitabo nti abantu abakomitinze suicide mu Uganda butundutundu 4 ku buli 10,000 bakomitinga suicide report ya World Health Organization nekiri nti abakozesa ebiragalalagala n'okwenyamira nti abantu tebalina mirimu abantu tebalina bye bakola abantu bafunye stress loans byonna bireetera abantu okwenyamira ne bafuna obulwadde obubatuusa kwejja mu bulamu bw'ensi eno nekyo musabi kumi tujja kumufuna olulala simu yo obuba ogiyambyeko n'ogiwa abantu saagala nfuuke nze ggwe nga bankubira nti kakati munnange wayogedde ku kintu ekyo tuyambe essimu ye eri 0704 0704 55 62 23 0704 55 22 23 oba 0774 30 6 8 9 yesebo sawa we butabika siga nti bajja kutwala ne osomubuuza munaye ne weyamba yamba twagala tumune mu katono n'oluvannyuma tukomewo n'ebirala ekyenkya kikutuusiddwako Airtel wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday okutandika ku ssaawa 2 ez'olweggulo. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Big Clara Property Services bebalide mpanga mu kuyamba abantu okwekulaakulanya bano batunda n'okulaakulanya ettaka balina ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala. Big Clara Property Services bannakinku mu by'ettaka. tukutuusaako ebinyuvu
mumanya teno show edibwamu buli sawa 2 kitundu ezokumakya ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutambula paka ku Saturday muziki ku muziki mutambule mugende okumuwoke ugwe baraba makoti gwe okay where did your wife leave you mukazi olwaki yano kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko twasaze kubukede tunate kubatera ukoda step daughters sinate tega omukutu gwa Zam TV 354 Go TV 378 ne DSTV 378 Echana chiwana chimata mukisa chirina concert sisaga live concert ku Freedom City nga 12 Mei ku Freedom City shilingi emitwalo 2 yege emitwalo 3 emeza akakadde kamu 14 Mei Maria Fure Masaka 2 Mei Mass Garden Center nga 2